Kaakati akatambika olabaako omukyala asanze akawala akamwagalira omusajja. Omukyala ow'omwana ye mukazi mukulu mu maka, wabula bbaawe yagenda n'afunayo akawala kadedeza ku kyalo okwo. Kati obudde bonna obusinga obungi abumala ne kano akawala, kati ye bamuwa miggo na mpi na nsambaggere. Omwami okuva bwe yafuna kano akawala, mukazi wa mukuba mpi ne bwayogera ekintu kitono nnyo bwe kiti oluyi luba lwamubase dda. Kati omukyala bujja abadde awo nga yeebuuza n'agamba naye muwala kyoyo ankubya bw'ati, mazima ddala ku bintu bye ngumidde mu maka g'omusajja ono ne muzaalira n'abaana, nze ansasolamu ku nkuba ng'omuntu gw'asuusuuta gw'abiibiita malaya ye eyeeyiwa bweru temuzaalirangayo yadde n'omwana n'ogu yadde n'omwana n'omu. Ate ng'omukazi mutuufu. Abasajja mulina ensobi gye mukola. Mwandibadde muwa ekitiibwa bakyala bammwe abali mu maka ne mubawa ebitiibwa. Omusajja teri akugana kufuna mukazi mulala, naye tosobola kufuna mukazi mulala bbali ate notandika kuyisa maama w'abaana bo maaso. Oli gw'ofunye ebbali si yakwoleza engoye z'oyambala, si yakufumbira emmere gy'olya, okiwulira? Naye n'okkakkana ku mukazi n'omukuba ng'eno bw'osuusuuta kamalaya keeno ebbali. Bamaama b'ewaka mubawe ebitiibwa. Teri musajja gwe bagaana kufuna mukazi mulala, nedda. Naye n'oba ofunye omukazi omulala making sure nti maama w'abaana bo ow'ewaka omuwa respect. Omuwa respect. Oba okitegeera ekintu ekyo. Kakati ono ye omwami kyakola okuva bwe yafuna kano akawala, mukazi we ow'ewaka amutuntuza, amukuba, amufuga aling'ang'ambwa. Kati omukazi naye awulira abikooye. Tasobola kuyimirira mu maaso ga musajja n'atandika kumunenya. Tasobola kuyimirira mu maaso ga musajja n'atandika kumukambuwalira. Kati naye agambye obusungu kabuteeke kano akawala kennyini akamwagalira omusajja, era abadde atambula Mukama n'amuyamba ne beesisinkana, n'alyoka akakuba jjeeke. Akakutta ettayire bayita lirifulula biswa, vaawo mpitewo, n'akagamba kakati jangu tugende nnyabo, jangu tugende ewa bba waffe, kale kunze naawe. Agambe nti gwe genda gwe sigala. Akawala kaganya okgenda, naye baba bwe wakatunula bwe kafaanana kalina omumwa kiro 2. Abasajja nabo balimba. Maama w'omwana asinga n'akawala yadde kale ye azaddeko, naye asinga ne kano akawala okulabika obulungi. Sijja kulimba kalabwe bwe katunula kalinga akatanaaba nakunaaba. Abasajja balimba. Kati sooka otunulire mu mazima ddala omuntu akukubya oyo yakubya oli. Kamba tuze kakatambi kano mukerabireko video yiyo, nkusaba ogimpereka like etambule tuko ku buli muntu. Ndawe sirika mbere ngamba maka. Yakala tugende yechi. Ndaso kagera ndaso. Echi nakaseta yinyini nyini. Nakaseta akala bakaba ndi bali wa nakaseta wenyini. Tujaga kwata genyeni. Oshegedde sikulwanira basajja, omusajja atuteeka nakufuga nobeeranga kabwa kumba alina malayazi zaawe obudde bwe mabbali atolina kunoba sikuyomba empi zankubye ze zinyombya gomanya omusajja akuba ng'ente oba kuba ng'ente kati bagala balaba ensi yonna egenda kubala okuma omwana wange nja kulekera omusajja ate omwana omukuuma otya jangu tugende ngumidde ebizibu bingi ebyetasobola kumira amakabo jangu tugende owa ebiri bigenda ku kitimba byonna tebagendayo wamma oyo nyini aze yagala otawuliza olutalo singa namukubadda ono omuwala ebituze nakamusanga eri wembuuza mugende Kakati nina ekibuuzo kye njagala okubuuza mwenna abandaba. Naye ekibuuzo ekyo kankireke kubanga si buli omuntu ayita mubi n'ebintu bwe biti. Abasajja abangi bafunye abakazi abalala
naye n'asigala nga mukyala wa muwa ekitiibwa. Ne mulimu abasajja abatategeera. Omanyi abasajja nga bano be batuvumaganya ffenna. Abasajja ng'ono be bavumaganya abasajja bonna bonna abalala. Naye si buli musajja nti aba alinga ng'oyo oba si buli musajja nti ali bw'atyo, nedda. Abasajja banjawulo bannange. Oba okitegeera ekintu ekyo? Abasajja babeera banjawulo. Abasajja mulimu omusajja agenda okurespektinga maama w'omwana we katono tanaba kuzaalira mwana. Oddira otya keya, love, respect yona yona n'ogiteeka kana akawala akalala nga maama w'abaana bo eyagenda muleba n'akuzaalira omwana tomuwa respect. Woddayo ewaka okuba mukuba ensambaggali nampi otuntuza mutuntuze. Mazima ddala tewali kintu kisinga kuluma nga mukazi kubeera waka, omukazi n'abeera ewaka n'azaalira omusajja abaana agumidde ennaku nnyingi nnyo ewaka. Abakazi bagumira ennaku y'abasajja, naddala abasajja abaavu. Abasajja abaavu abakazi bagumira ennaku ebyaddala, olumu ne musula enjala, olumu ne mutalya. Oba okiwulira naye n'otuula n'ogamba nti mwami yaddereyo tetufunye, naye enkya tujja kufuna, n'obeerawo n'oyiya. Kati kankubuulira bala bano abakazi b'omu byalo tebabalekera ssente z'akameeza buli lunaku. Era omusajja akeera ku makya n'amugamba ziize 3,000 funa gula ebinyeebwa tulireko akawunga oba yiiye enva. Akagere nti bano abakazi b'omu byalo balima. Okiwulira? Akagere nti bano abakazi b'omu kyalo balima. Omukazi akeera ku makya n'agenda n'afuna oba doodongo oyo, n'afuna oba ki, oba okitegeera ekintu ekyo, n'asobola okuba nti akola ki, n'asobola okuba nti ate afumbira abaana ne balya akamere ewaka. Oba onfuna? Kakati abakazi baneeno basana ne baweebwa respect n'ekitiibwa eky'amaanyi. Ne baweebwa respect n'ekitiibwa eky'amaanyi. Nze nkubuulira. Ne kati abasajja baneeno abamu naddala bano ab'omu kyalo mulimu abasajja balina akamanyiiro. Mulimu abasajja balina akamanyiiro, ate si nakamanyiiro, baba nafuga bbi. Baba nafuga bbi, efuga ebbi eryo ery'ekisiru. Tewali kintu kisinga kuluma mukazi nga musajja we kufuna muwala mulala kale ate ye ne batandika okumutuntuza. Ekifo omusajja kyeyandibadde awa mukyala w'ekitiibwa ate amaliriza tanise mukkakkanya ku bintu by'abaagumidde. Kati gwolowooza bw'oyisa mukazi wo, kale kati kitwale nti mukazi waanobye, olwo bw'oyisa mukazi wo ono gw'osoose naye agumidde ennaku yo, bw'otagenda kuyisa kano k'ofunye akakolwa. Omusajja bw'ofuna omukazi ow'okubiri si kibi, si kibi musajja kuwasa mukazi mu wakubiri, nedda tekirina buzibu, kubanga omusajja alina pawo y'abasajja bagirina, azilongaza nti olina obusobozi obubalabirira. Nebe nga shuwa nti maama w'abaana bakuzaalidde abaana oba omwana namba emu, bw'oba ng'okyali naye muteeke wali eri mu maka ge abeere awo. Ne kano akawala k'oba ofunye oba omukazi omwokubiri gw'oba ofunye neefuna w'omuteeka. Ate teekawo obukwakkulizo ogambe nti yadde ofunye omukazi ow'okubiri naye n'omuno omukazi ow'okubiri talina kwogera kibi ku maama w'abaana bo namba emu. Ne kati abasajja basinga obungi mukozesa ate mugeya bakazi bammwe, nodda ku mukazi n'omugeya maama w'abaana bo n'omugeya, olaba ekyo ekikazi nzeerera, ekyo ekikazi ekyo tebikola bya kisiru. Ebikwatagana ku mukazi wo tebikwatagana ku mukazi gw'oba ofunye. Bino biba bibyo ggwe nga ggwe n'ono mukyala wo oli alina kufa ku bibye. Nodda ku maama w'abaana bo n'omugeya n'omutuntuza n'omukuba mubamalako emirembe. Ate kati kankubulira olaba buno obukazi buno obujja kaba tekasobola kufumba nga maama w'abaana bo bw'afumbye, kubanga jjukira omukazi atuuka ekiseera ye n'agamba ogoba mugobe oba n'anoba olw'okuba nti omutuntuza aba tanobye nti ayagala. Ne kano k'oba oleese k'oba osuusuuta sisuubira nti kakola ki. Okitegeera ekintu ekyo. So abasajja yonna gye muli, nze kye mbakubiza kiri ekintu kimu.
mu respectinge bamama b'abaana bammwe, temubayisaamu maaso, temubayisaamu nnyo lugaayu, mubawenga ekitiibwa, muba respectinge. Nze mbabuulira muba respectinge. Respect the mother of your kids. Newe muba mwawukanye, muba mulina okubawa ekitiibwa, respect erina okusigalawo. Kalatolo yo akyali mu maka, muwe ekitiibwa kye kyagwana, oba okitegera ekintu ekyo. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. CEO Michael Uganda ye YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo kuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika, mbere bulungi. Mweraba.